Oli ku There Is Still Hope channel yesuubi. Balamusako mwena wali ku mukuto gwa There Is Still Hope ng'oli mu ggwanga Uganda ate n'awali emiddala w'amayanja tukwagala nnyo bali kutugoberera. Mukama tukwebaza olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo omwoyo wajja afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Nabasuubiza okubabuulira ekkanisa mu ggwanga Uganda. Naye ng'ekkanisa eyo ekifo kyayo ba Secret Society we baakuba amakanda. Okitegeera? Wenjoya ku kigambo Secret Society kano kaba kabinja oba bubinja bw'abantu ab'omunda ennyo nga tebakolera sitaani. Omwo mwe tulina Freemasonry or Freemasons nabo obasanga under Secret Society. Mwe tulina ba Brotherhood nabo basanga under Secret Society. Illuminati nayo eri under Secret Society. N'ebirala bitongole bingi ebya sitaani nga yabisengeka naye nga biri under one umbrella yetuyita Secret Society. Kati ba Secret Society tebaba abantu bangu bakuzuula, baba ba munda nnyo era kiba kizibu nnyo okubategeera kuba emirimu gye bakola giri so secret mikuske nga ate giri so dangerous nti bafunayo bano bafrontinga bano bemusobola mwena okutegeera abo naye ate bo bakamanda babeera eri bamunda tebaba bangi by the way. They are not so many. So Secret Society beetolodde eggwanga lyonna. Tewali nsi gye bataliimu kankubuulire Secret Society. Wano mu ggwanga Uganda waliwo we bali bwe baakuba amakanda sinti baakajja baluddemu manyi sitaani abala waalaba waafunira we yeesiba. Oshegedde kakati gwe tosobola kubeera n'abantu 10 n'aleetawo Secret Society offices ewuwo asobola okulumba naye ogamba nti asitule nga Secret Society offices aziteeka ewuwo kiyinza okuba ekizibu. Kakati naye abala nti ani alina omuganda gw'abantu bwe nteekaawo Secret Society office mba ngenda kukola. Okitegedde? Kakati baya nti abantu abamu omubuuzo osabira wayinza obutakuddamu oluusi omunenya naye ate oluusi omunenya olekamu. Kubanga ekkanisa ennaku zino tulaba bizimbe nabyuma birimu but beyond we tugenda in the unseen world. What happens beyond the what? The unseen world. Kyekiri emabega weeyo ewatalabika n'amaaso. Emabega w'ekkanisa behind the curtains of the church kyekiriyo ekyensi ey'omwoyo. Ogenda okwekanga nti ekkanisa ezisinga zonna wano physically erabika well but wodda mu nsi ey'omwoyo ng'eriko ebibuuzo biyitirivu. Kale n'ekkanisa Secret Society gambe mwe muli Illuminati, mwe muli ba Brotherhood, mwe muli ba Freemasonry, mwe muli ba false prophets, mwe osanga ba homosexuals, mwe osanga ba mafia pastors. So it is a package ejjudde buli department ya sitaani naye nti package eyo eri so secret si tojja basanga nga bazungazunga wano. Balina bo we batula ne babala ne babaako be bakapucalinga kati abe bakapucalinze ne babasindika gye babasindise. Kati ekya kigenda tuuka nga mu family yo
mwoli olina Freemason agent nga tomanyi obanga olina brotherhood nga tomanyi bakanywa musaayi ate n'oyo alimu naye ogenda okwesanga batamanyi kuba tebajja kwewandiikako that at the secret society nedda osobola bategeera buziba mu nsi yaki ey'omwoyo the disguise balinga mukama waabwe babuzaabuza kati omukanisa gulwana Uganda ogulina abantu bangi gukula supiidi tosagitegeera sigabe mu Katonda tasaa ku promotinga within a year noba ng'oli waggulu kisoboka nebya Katonda bya mitendera kati wetwogera ku sente bano ba secret society they have balina kye bayite sente neziri evil kayale sente zaabwe bazigaba ziriko amateeka n'obuki n'obukwakulizo basobola okuwa n'ojja n'ogula Kampala wakati buli omu atasuubira tombeeya n'ogula ogubangiriza ogunne bawo ekizimbe kanisa nebyobuza naye bannaaye pasita oyo sente yazijjawo ezigulaawo eritaka nga libaddeko babiida bangi abalyagala bainvesita abagagga baminisita yawangudde atya yawangudde atya biidi eyo okitegeera ekyo kye bayita secret society manje yende olyote yangu tukukube bukubi yangu tukube ale osegera nti basobola okujja ne bakufandinga notutumuka n'ogenda ku buli ssomero nga you pay school fees ez'abaana ate kati abavubuka ogera bawamba otya that's the way you can ne bakuyiwamu kye bayita omusimbi naye nti awo basimba amakanda awo kati mwabo b'okulembera mwe bayinitiatinga kati bano baba bakozi under secret society naye abatali nnoonyi mu lulimi oyinza bagamba minor agents osegedde so eno kanisa mugenda gyekuliramu mulago nze mbabuulidde secret society weesimbye essira like this unless you become more serious than them nti kujjako nga mmwe mufuusa ate serious okusinga bali awe muyinza Yesu kye yatugamba Matayo I think 5 obutukirivu bwamwe butalisinga bw'Abafalisaayo eggulumye kati bano in secret society they are more serious when it comes to souls wekituuka nti baagala kunoonya myoyo omwaka basobola okufuna emitwalo egy'emyoyo kale ate ffe ekkanisa bwe bakubuuza guno omwaka bameka muganda wange oyinza babalira ku ngalo 10 kati bo jjukira sitaani agenza akyusa how things are moving economically alese infrastructure alese gundi alese sente okubanga amanga gonna agavuwaza abantu abavuwaza wala there is no way yagenda ofugamu n'okuleeta akabonero ak'ensolo kayinayita mu finances ne science kati mwanga maavu
mwanga yagavuwaza abantu benyini bayavuwala kati agera kozesa kyetuyita money kati ate omuvubuka w'ennaku zino that is it tosobola kunyumya birala byonna kati gwe n'oba n'enjiri egenda ez'okuza emirambo olina jabuzi ne ssente muganda wange kiyinza okutwalira kisa kya Katonda ofunayo emyoyo egyo gy'omatiza naye oli tajja nakwogera biri awo biyitirivu ayole buyozi waayi tuli mu biro eby'oluvannyuma people are desperate abantu tebamanyi kibazaako abantu embeera mbi kati eno secret society yeesiga naye ate tegenda kujja nga yeetimbye akabonero k'ensolo era egenda kuyitira kwambala ddiba ly'endiga kati nze mbabuulira kye mugyerinde wowo egenda kufenka buli bukanisa bonna bagenda bumira oba owakana gwekola research n'abali mu kanisa gy'osumba bebba nga tomanyi ne bagenda n'abaweereza mu boolina bamala dde okunywa ku kintu ekyo bagenda they are influenced noba tebagenza eri ku ofiisi zennyini bano be basindika mu bitundu bano baba influencinga ate kasabakkiriza ne baloza ku kikompe kyeri nga kiwedde kiba kiwedde ddala kakati eyo secret society Mukama Katonda wange awo yasimba egenda kumira amakanisa agatali serious gonna egenda kumira bano bakibaka ekitwale bano abalokoka byamagero mukyaka abakati it is the beginning kankubuulire mu biro bino bye tulimu egenda kumira ojja tuka ekisana tulina byoyogera ne bakuwuliriza abavubuka bonna abo sizes nga tewali kyogenda kwogera kubanga bali abantu kasaba tu it's like brainwash baba brainwashing there is nothing you can speak ne bawuliriza okitegedde so secret society teri awo kawana amakanisa amalala bagenda bafefeta oba ne mu bifo ebirala bagenda ba-initiatinga naye awo wali amakanda awo wali amakanda ofiisi ziri awo omusimbi guli awo emyoyo bagisibidde awo gwe kasita okkiriza bye bagamba notandika obagoberera ememe nga bagikwata bati bo abagiteeka mu kakeegi all those names they write waliwo babitwala okitegedde ayi katamanya abasumba bo nabo basaasire nabo balina ebibayiribya aye nayo kirala batya okwogera tomanya ayinza omwetaaga tomanya bikira bintu bingi at their quiet eno bebabalya bebabasensera awe nti kiyinza okubeera ekizibu ye secret society nejja direct ku kyakyo naye balina kye tuyita ba agents abaana bamwe babafudde babaka kugenda kumatiza bannaabwe okitegedde ate omulimu bagukola n'omutima gumu obasanga they are more than serious ate ife abaali badde serious bali no baba yetaga kugalawo business agigalawo let me tell you sitaani supede jaliko eri beyond what you think because there is no time as one ogalawo business a week nagala ku street nanoonye emyoyo munoonye emyoyo muvube ebyoyo ekyo kye babagamba but the question is
giraga wiyo gibavuba ekyo era Sitaani ajja kugamba tugitwala wa Yesu naye nga alina Yesu kye kyayambazaawo ekintu nga yennyini nga ayambadde ekintu ye Yesu bagitwala eyo. Twogera wano mulowooza we attacking. I've not attacked anybody, I've not mentioned anybody. Naye alina amagezi ye ategedde era awulidde. Bagamba secret society mu Uganda eya Sitaani beesi yaayo weeri otegeddewo. Bali awo bava ebweru bava mu buli nsi kati bajja ne basitaginga. Muli ba Freemasons, ba Brotherhood, ba LGBTQ, okitegedde bakanywa omusaayi bonna tejja balaba nga baze kibinja kisobola okujja omu so bagenda kufukumula omusimbi bagenda kukwata lweyo bakukumbe bukukumbi emmeeme muno mu ggwanga Uganda if the church is asleep. Kababe mbyatukeesa nga temukyalina abantu mu makanisa gammwe nze mbabuli ng'oba we baba nga mwebali nga bifaananyi naye emmeeme zonna baazitwala dda nga bifaananyi bwasigaza bakadde na bano babbibi naye abavubuka bona kibagalo mulina abavubuka ku makyaki eyo pastors temubakwata bulungi kigambe nti kiki naye osanga aba ministry nga the way they handle ministers kakati abantu we batu you're mistreating them osegere omwera nawaba alina ekizibu nga mazima kanisa erina obusobozi omukwatirako temufaayo kati bali bo we bajja tebajja munyumiza story biki kiki ekikusumbuwa tatate landlord yangoba kuna ennyumba mwaka ne bagusasula kakati gwe pasita ale bayinza omusasulira ne batamukaka kgenda eri namugaa sigala awo tujafuna ennaku zaffe zetukuŋŋaana ne bakulekera awo olunnabe ekizibu tewali kyogenda kuddamu kubuulira n'olisomesa okukkiriza okwenkana eggulu n'ensi taliddamu kulaba mu ggwe era tajja kulaba nga gwe alina Katonda wabula gy'alaba Katonda asibuka eri kubanga bali kati babikolwa ate kye twalikoze ffe tuli nnyo ba midomo ogira nnyo nali nitukola katono kasani yabaala nti bino ebiro abantu bavuwaza amawanga ngaavuwaza emyoyo ngivuba entya yemyoyo bavubuka kiki kinsobola okukozesa nnyo bavubuka money then influence them ate ekirala bavubuka bano ng'onoobakozesa ng'onoofuna abawera boogera ku bibi byabwe abo bajja kukuddukako bagambe buli kimu kyaggwa sooka ofuna omuvubuka ne Sitaani kyali anyenya omutwe oyinza oyoola zenkomyawo tiyana kusukkako I don't want to go beyond naye alina amatu awuyo omuliro kyagambye kanisa bagenda kulya amakanisa gonna bagaseesere mugasigaza bakadde ne be munaasigaza mujasigaza mibiri naye nga bo bawambe ekyo kugambye nga bawambe bajjo nga buno bujja bakuŋŋaana kubimu naye nga tebaliiwo awo lyateke nga nebyobuulya byonna olikwebuulira naye banaavaawo throughout the week babeeko nga gye bamiitinga bajjuzibwe bakomewo kale mukama nkwebaza olwa buli ssekinnoomu alaba nsabeyo ogule amaaso n'amatu ag'omwoyo ga buli ssekinnoomu bafune okubikkulirwa kuno gwe kubako nga tonnakkiriza Kristo muganda wange kkiriza Kristo ate tokkiriza ene doctrine ejje kubuzeebuze gamba Yesu nako olwaleero nkuwa obulamu bwange beera omulokozi era mukama waabo saasire butali butuukirivu bwange munaze n'omusaayi gwo ontukuze mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu
Amina. Subscribing ngo like ngo sharing comment section weeri awo so on dropping irawo obeko kyobuuza kyotategedde tujakomawo ulambulire kana akabinja ka Secret Society akalimu ate departments za sitani ezenjawulo webatudde webagenda okusibuka basooke batigomya amakanisa gonna bagafuge bagateeka ate utaka kagamba ako join okalaba ku screen yako so kakoneko ojuzemu be bakusabye okikola ojja kuba wano otugulidde ku masannyalaze tugulidde ku wifi otuwadde ku n'ebirala bingi nnyo ngate etwetaaga osookozesa namba zaffe eza bulijjo eziri official ezo zolaba muka outro akanatera okuba nga ate kajja oluvannyuma nga maze okuba nga nkusiibula kampumulemu kyakomawo ne Secret Society eyo teri awo wokka akuba nti ezo ze head office waliwo awalala we bali dakiika ntono sobola okuba nga ate nkomawo. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.